ko akantu wano nga katambula akono omukyalo omuyimbi yani Joanita Kawalya bwe yagambye nti ye tasobola kulabirira baana musajja bazadde ku bbali tasakulira baana bazadde ku bbali lwakuba omusajja we bazadde ku bbali tasobola pakiriza kuyingira balabirira sitera nnyo kujajinga video gye sitalabye ku YouTube n'enkoma ku ya TikTok but okujajingako ku ekyo ekya TikTok yagambye tasobola kulabirira baana batazaala era banje abakazi abamu babyogera biraba bagamba mbu omusajja bw'oba Kabaya osazeewo okwenda eyo yendera eyo abaana balabirira eyo tobaleeta mu nyumba yange wadde bayiyo kale naye tobaleeta sigenda balabirira nze genda kulabira betuzadde mpozi bensanze mu maka omwo nga bw'oba olina obadde na babiri n'enzija abo it's okay naye mbu tubaze emyaka ebeka ebiri esatu eri etaano mukaaga 10 mbozaddeyo obwana bulesi butakijja soboka anti tojja bayi kya mirundi mingi ekisookera ddala omukyala yenna ali mu bufumbo ayina okusomoozebwa kwagumira kwa mirundi ng'ena okusomoozebwa okusooka asobola okufuuka nnamwandu essaawa yonna kituufu okusomoozebwa okwokubiri bawa asobola okwavuwala ne batasigaza yadde 10 ng'ate balina abaana okusomoozebwa okwokusatu omusajja essaawa yonna asobola okuzaala ebweru ekyo buli mukazi yenna omufumbo aba akirinda bati ekitusumbuwa kiikino kyatatangaazizza bulungi nze sisobola kwagala mukazi na mwana yo gwe yazaala bbali Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Kale, hello lovelies, welcome to Love Life. Ne Kabaya, Peter Doreen. Kabaya oli bulungi. Sina tabu. Kabaya okyuse. Nakyuka dda. Kabaya kawoowo. Mpunya bulungi. Bali n'ogambako mutyaba Kabaya owunya bulungi. Abakazi. Batandise perfume olwatuusa ate bagamba abakazi bakyusa. Abasajja nabo sajja olina okuwunya obulungi. Wakakitegeera kati ate gwe twafunye. Sajja olina okuwunya obulungi. Kwegamba n'obeera n'omuntu nga tayagala ogende. Gwe n'otula n'omuntu ne weezinga teweeta. Webale kusima kawoowo kano. Ng'owunya enkwawa obadde ojja ne kankuba bwete nga ate okammeka 10 15 wakaguzeewo ako. Ebintu by'engoye n'obuwoowo kumanya kyekikulembera ebbeeyi si kikulu. Balina n'okukuguzaako akakadde ne kagaana. 15 nedda beera naako. Nedda. Naye ng'ogamba otya? Kyendi oli otya? Abasajja bakwagadde, sajja beeyongedde okwagala. Basajja ki abalala abakutumye? Manyi Kabaya nti abasajja sajja besitegera bahaji tebavaamu kantu yadde baloya. Era wanfunidde ani? Ekigenda okukubonyaabonya mu byonna abasajja bakwagadde obulungi bwo bugenda okusuula ewabi. Obulungi bugenda kusuula ewabi. Kuba buli wooyita wonna bagamba nti nasaasira. Kyova olaba abakazi bonna abalungi e Kampala abasinga obungi tebawooma. Kubuulira tebawooma ate era n'abasajja abalungi e Kampala abasinga obungi tebalina maanyi ga kisajja. Lwaki ekintu ekyo mukikulembeza nnyo kiva ku ki? Anti kati omukazi omulungi nga ggwe akwanibwa abantu bangi n'abulwa ekyokkola. Wakati awo nga bamuyaayaanira obudde nga nabo bugenda. Ate bamusotta nnyo. Okitegeera omukazi n'atuuka n'alaba nga eddagala ly'ekikyala ery'okwekolako agula lya miliyoni 3 ewiiki. Nakati naye kyenkozeeko kimala kaba nsottemu emyezi 8 ndigula ogw'omwenda. Saagenda. Ogenda okumutukako nga yafa dda. Kati n'abasajja abalungi. Abasinga abasajja abalungi abo. Babeera nnyo n'abakyala be bakakasa kubanga abasajja abalungi babeera nnyo n'abakazi ababawaayo kantu. Okitegeera?
babera n'abakazi n'abatamuwa nenga wa bbeeyi kazi nga wa bbeeyi kati abakazi abalungi ebitundu nga 9 ku 10 babeera bubi tebaba na ssente baba mu nnaku n'abasajja abalungi ebitundu 9 mu 10 baba mu nnaku kwe kiva omukazi omulungi ebiseera bisinga okumubeeza mu nnaku nti buli ajja mu bulamu bwe omukazi omulungi akwanibwa nnyo ne batamuwa gaapu n'atafuna gaapu mu mutima egumiikiriza n'apapa ekigenda nti omukazi omulungi omusanga abonaabona mu kazigo ka 2,200 naye ng'alina Henry gwe yali naye mulaavu mu 2017 nga Henry taneetereeza naye nga lwaliro Henry alina bizimbe okategeera nti onamukwana ate ekirala omukazi omulungi tosobola kubeera naye ngo obwenzi bwe tobugumiikiriza obanga bamukwana tobagumiikirize kubanga omukazi omulungi si ye muntu agenda okubeerawo nga talina sayini yonna eraga nti akwanibwa okitegeera kati abasajja abasinga balina obusungu obutagumiikiriza okitegeera oyogera n'ani oyo okukuta n'ani oyo biki kubanga omukazi aba akwanibwa nnyo okitegeera ate ffe abasajja n'omuntu akwanya omukazi olabanga aba yamwebakako ne babanga nkwanye bukwanyi omusajja tutula wano nga bwe tuli n'ogenda okufuyisa n'onyumya n'omuntu wali kabaketi osanga nkyuse wano nga n'enkoko gyentumiza ngizizi nga nyize ng'onyize okenya kwogera te kikiyobadde kiki oli mulwadde amoke bw'aba akuyambye n'agamba ojo obadde oyogera naye ebiki okitegeera omwadde ennamba kati ate mmwe abakazi mulimu ekintu mmwe kye mulina muli munda nti bw'oba oyagadde omuntu ogenda nga nti oba akola biki saagala kumanya kati ate ffe abasajja twagala okumanya ku muntu gwe tukola ki gwe twagala kati abakazi abalungi bambi kisinga okubattira mu nnaku batawaanyizibwa nnyo jjukira agenda okujjukira okusetolinga ng'akaddiye kati n'abasajja abalungi ekizibu ekibattira mu bwavu doli ni kizibu okusanga omusajja omulungi nga mugagga si kyangu naye lwaki omusajja omulungi agenda oweza emyaka 3 ng'alina abaana 3 bakazi 2 buli mukazi amulaba ayagala muzaalira dde talina ssente jjukira buli wobeera omuto obeera ne bato banno nga bawala nanga oyo ne boyfriend wange kati nga omuwala ayagala ekyo kulaga ku kampasi oba mu banne si nsonga oba olina kyomu oba tokola ki kati ogenda okutuuka mu myaka gye egy'okusimbula myaka gya 35 ng'obuvunaanyizibwa bukulimbulago nga bukutuuse ng'abaana olina bangi naye kati bano abasajja ababi mu maaso n'abakazi ababi bagagga nnyo lwaki omusajja omubi mu maaso kyasooka okumanya nti bano babbi nno nomubbi onazze kunziba omusajja omubi ne baba yeegatta ng'ali mu kikolwa bw'ati omukazi aba n'obusungu ye kamaladde kandeke naye nga yamuwadde dde miliyoni z'emmeka kati omusajja atuuka n'agamba ndeka kanoonye sente neeyire wali omusenyu male ennyumba zange kati ate n'omukazi omubi naye bw'afuna amukwana tamuta alemerako nyinza obutalaba mulala maze emyaka 4 sikwanibwa katerego ono tansimattukako akwezinga kooti nga ne bojja abakazi gye bali mu maka ng'akugamba oba onzita nze sirina wendaga ate ne bafundikira nga bawangudde nze omusajja yanjigiriza okukwana 2-3 wenjigira okukwana naye yanjigiriza okukwana okw'obwereere anti nze nabeeranga kwemwemu nga waliwo abookya enkoko naye nga bwe nzija n'omukazi nsooka kuyita wa nkoko ne mugamba nti bwe nkuyita wano nti tuwe enkoko gamba eweddeyo kwanza omusajja yali yaŋŋamba dda togenda kuwangula kitonde kikazi tekirina kwagala kwonna nemugamba kinaŋŋamba nti omukazi alina okwagala nga olina ky'omugattako kati gwe embeera gy'olimu tolina ky'ogatta ku mukazi sooka obeere mu mbeera ey'ekiyaaye eri bo bw'olituuka n'obanga olina ky'obagattako oli baagala nemugamba ogambye eki naŋŋamba abakazi tebalina mukwano gwonna ku muntu atalina kyabagattako buli woogwa mulaavu n'omukazi nga tolina ky'osobola mumugattako aba tasobola kwagala kati akakodyo kaakano kati neŋŋamba nze ng'era ow'embuzi akimanyi n'enkoko olumugamba nti yeeta enkoko ebifi bina nti eweddewo kati nze bwe najjanga n'omukazi kwemwemu nga tutuula mpita ese embuzi
ngasoka mubuzo n'olya nti bakuwe enkoko nti nibakumpera ebifi 5 ebiralo n'obisiba tolina baanaka ebyonna byaki bibiri bimala bakuwe ebifi 5 ebiralo n'obisiba ng'oyita omwana tukakoze dda pulaani naye njagalayo enkoko ebifi 5 ko niti hayi weddewo yonna katugenda kukola tetolinawo kantu konna kosigaza omwana ye yali muyaye mukivu ng'agamba kaŋŋende nkebereyo ndabe ng'era dda nti teri kati ng'ono omuyingiza omuliro sawuna kati sawuna twabanga n'ekizigo ekizigo kati bw'otuuka mu muliro mu sawuna oba n'ekizigo sukulabu kati omusajja yali yanjigiriza okulekako eddobo bw'oyingira sawuna bw'oti n'omuntu nkulaga enkwana eya layisi n'okwegattira ku bwereere ng'okyezimba muvubuka akyezimba era nakati ebyo bikyaliwo sooka ogende batunda embuzi obagambe nti bwe mbasaba embuzi mugende nti eweddeyo bw'otuuka n'omukazi muge oyagala buti bumeka nti kamu nti bakuwe 6 bw'oyita oli abagende nti ekoze eki eweddeyo ezo omanye nti eno gisevinze ogende ku ddaala eddala kati ng'okwata gundi scrap tuyingira sawuna ng'otandika okusukulabinga yasooka okusukulabingako mugongo nawe n'osukulabinga kati bw'oba osukulabinga olekayo eddobo twalekangawo eddobo lino kati bw'osukulabinga bwoti eddobo lye likoona ku nfiddiko katono kati bwe wamukoonanga ku nfiddiko bw'ati n'ateekwata kwezinga ng'omanya nti omumazzi bwe yeezinganga bw'ati bwe wamukoonanga ku nfiddiko bwoti ne yeezinga bw'ati kakati ng'omanya tajja kusoboka kati ng'otandika okumulimbalimba ne kasukula bwoti mpola kati ng'omugwamu lumu ng'omubega bwoti ogibega lumu bwoti ng'ogiyuuyayuuya bwoti nga naye asituka agenda anaaba olw'obusungu kati omusajja yaŋŋamba kyetunoonya mu bwenzi tekiriiyo mu kwegatta naŋŋamba munno bw'omulaba ebitundu by'ekyama oba weegasse naye n'obwokwata era nze doli ninasaasira bwe nkukwata ebitundu by'ekyama nze mba nkumazi era nze okuntwala mu loogi olina okuba nga wantangidde emikono kubanze bwe natuukanga mu sawuna nga ntandika okutambuza vidiyo ng'etuuka ku buli munnansi oyo mumaze nga nfuluma kati mu bbaala twakolanga tutya mu bbaala mu bbaala bwe wavanga mu bbaala n'omukazi kati mweko baana kubanga twasolanga ku nnyumba twasolangawo kabowa nga muba abantu nga 6 bwe mwabanga nga abantu nga 6 ku mizigo nga mwenna mugenda lumu mu bbaala ku Saturday kati omukazi bwe yajjanga n'osawayo okumusiibula bwe mwagendanga mu kinaabiro okunaaba kati twayawulanga essimu eyange ng'esigala wano ewalabibwa ey'omukazi nga yeefuula nti esigadde ewatalabibwa ne waleti yange nze nakwatanga waleti n'essimu ne mbiteeka wano ne tugenda mu kinaabiro okunaaba jjukira obwo obunaabiro bw'ebweru obwedda obwo obumanyi obw'okulinda kati ng'oli ajja ayingira nga ajjawo ebyange oli munnange aba akimanyi kuba ffenna bwe twakolanga oli yaŋŋamba ntaasa sirinaamu itawo tugenda kunaaba kati nga naawe ogenda ojjawo ebibye kati bwe twagendanga okunaaba ngo najja ajjawo ebyange byoli ng'abirekawo bwe natuuka nga ŋŋamba nti ate essimu eriwa waleti yange eriwa bannange ngamba ye bannange ate nze essimu yange nti eyo banenga oyambiddwa yo weeri bannange ng'oli waleti yange agiina n'essimu olumisoni yonna yawedde namusubizadde emitwalo 5 ku makya yaŋŋambyemu ebizibu bye byonna ate nga waleti ebaamu emitwalo nga 4 ag'obutembeeyi twali nga batembeeyi ng'oba ne ssente mukazi alowooza oli mugagga so za mulimu nga zirabika bwe ziti tugenda okuva mu kunaaba nga waleti yange bagiggyewo n'essimu nga nkuba omulanga nze nakaabanga biro bakkana akajanja kashawa nze okutiriisa amaziga ddakiika kuba nve bangulako ne ku nnyimba enkaabe ffe twabeeranga ekabo waawe ng'osookaabira omuntu atali wuwoole babawo emitwalo 2 nkutidde kati onkoze ebiki bino waliwo omusajja yafa yali mwejaasi nnyo nga ne mukazi we beejaasi musajja n'afa baali basula mu mizigo twali ba mikwano nga tunywa nabo kati nga basula mu mizigo kati omusajja bwe yafa omukazi n'atuuka mumanyi kabaace tuba tukola nti munyambeko tugende mukaabe mulumbe ne mukaabe kigagga kuba kati twawe musedda ne mugamba ti walinze byensinga otegeeza kati ne tutuuka wali tusooka tukola olutalo ono munnange kuba namuwa amagezi ganeka nti omukazi mukoleko olutalo nti omugenzi
omukazi ajjeyo ebyapa byonna eby'abaana tetugenda kuziika muntu ng'ebyapa tetubirina munange ne tukaaba mu kigagga abantu ne baga nti omusajja ng'abadde mugagga twakaaba mu lumbu omukazi n'anyumirwa bambi n'amaziga n'awulira nga n'amaziga gakomye takadde mugenda ziika musajja ono ng'ebyapa bya apartment ye bunnamwaya mutundwe byonna omukazi abisirikidde naye omusajja yafa talina adde zigula panado bamumanya awo ne kabowa ne tukaaba mu kigagga emmotoka eriwa Range Rover eriwa okwese yaki aba family ne bagana n'okuziika omulambo omu gwe twakuba akama yali aleega ennyo nti eno firimu leka omuntu aziikibwe namukisusiza enduru nevuga omusajja ne bamuziika mbitiibwa omukazi ntumuza Range Rover eriwa Range Rover ye ennaku 3 eriwa tajja kuziikibwa tata mama w'omwana agati ebintu by'omwana wange lwaki bibbibwa bityo naye ng'omwana we abadde na mudaala gwa nnyanya kabowa nga talina kintu kyonna era olumbe twavaayo nga atenda omugenzi emboozi yo tebankadde sobolaye bweyogedde ku sawona nenzijukira kazibe kapo yali akola ne kasuku ne bagamba kazibe kapo naga banange kabaya kasayigira mu sawuna nga sawuna ekwata omuliro bwebe singa buli omu amanyi nti oyingiddewo anti nze nali mukambwe ng'amanyi oyingiddewo nze nali mukambwe nnyo nze nali mukambwe nnyo omugamejje seke mukwate kwana katono elo obwambasada sebo twabufunye kasuku kati mbasada wa Canada tugenda tandika kukola na MC Meya ekifo kye bakuwadde okitegedde hello adduse abani kojja nze natuukanga mu sawuna anti nze namalako emyaka nga 10 ng'okola ki twawanga ku sawuna eyo gyakugamba nga mulimu abantu ab'ebyafaayo 2 mwalimu omukyala yali asinga okuwooma mu nsi eno nga mulimu nange kojja Kabayi yali ow'emboozi kati omukyala jana abagamba muno zaasinga kati oyo yasimyanga abantu layini abasajja bajjanga waliwo omusajja yayombera awo manager n'amugamba nti ono yabaddayo omusajja yajja emirundi ena ng'ennamba yetetuuka obimubuuzanga kapo omusajja yajja emirundi ena ng'ennamba yetetuuka namuga nti ze nasoose wano nazze essaawa 9 oli kubalala nti baasomanga linnya ng'oyingira kati nga gwekyokola okuba mboozi kati ate nga nze ndi wa mboozi kukwatirira bakkiraaya nti baleme kugenda omanye kati omuntu yazze okwegatta bwakuukako wayagwa bugu yazivaako era weewalanga nnyo bw'oba olina omusajja ng'omusuubiramu akasente oba ng'omusajja omwagala weewalanga nnyo okukulako omusajja waye ekintu ekyo abakazi bakikozesa nnyo nti omusajja n'avuga emmotoka nga mugenda mu loogi n'otandika okubuuza tulaga weeyo nze sina gye ndaga eyo mukwano please bweyimirira sebo yimirira naye ng'okombye sente z'omusajja mwezi mulamba nakati yazze n'essuubi nti mugendagendako mu lutuulo olw'amawanga amagatte ate ng'obadde okimanyi nako otegera omusajja n'avuga emmotoka ng'agenda ku loogi mukwano ate olaga weeyo tumune tugenda kufuna lumu ani nze leka yimirira wano sebo nze bintu abakazi babiŋŋamba nnyo ngwa bugwi kati nne yakinkola n'enzigulawo emmotoka nga ne transport tamuyina mu kasawo n'omuga afuluma yazzaawo obuzeemu gagenda kwegamba yantokyalinga ekintu ekyo kiruma omuntu okukutokyalinga ku ssaawa eyo y'okwegatta kati nze omulimu ogwange nanyumikirizanga abantu butakuukako waya kubanga walingawo abasajja ng'ennamba zaabwe zaatuuse dda naye ne banyigawo omuntu omulala ow'ebbeeyi kubanga waliwo omuntu eyajjanga ng'agula luutwezi wangi $20 kati gwe ng'olinze luutu emu ate nga luutu y'emu teriiko na mazzi nno anti waliwo oli yagamba ngati nze nina $7 saagala mazzi ne bamuwa enkalu n'afumita n'amala n'akola ki n'avaayo kate nga waliwo ayagala byonna beebale kakati ne tubeera omwo nga nze nseetula buseetuzi mboozi era awo we nakonya n'olumba olwo luwawulira lwe yanyumya lwe yatunyumiza olumbe lwa kitange anti nagabula engabula etajja kuddamu kubaawo nagabulanga ng'omuntu ajja
Bwe buli mukazi yali waliwo bagabulira bagiyita batya dining ye kiki wano bubeera omuntu kuba nagula bachefu omuntu obabuyita buti obusimba layini mwe mwasoma bufe gundi awa ku bufe kati nga buli kamu wali ettooke wabaawo omuntu ayimiridde najje n'abantu bange nga beegolodde nimbatwala ngoja kanti mpaka kyere katono kasaladize bali nterako n'omukazi ngoja kanti nzo omukazi nedda kani nga nono agabula abuuza nti omukazi no ataka kyere tekako nga babuuza bubuuza amazzi ne gatulukuka ekiro ekyo mbitooke nga galinga kiira abamwanyi zaabalaawe waali tenti waaliwo emmwanyi ezaali ento n'ezaabala okukamala emboozi tebankala like ba ani Haji mukwano gwo badde bamutwalaganya nga mukwano gwange azibega bamuisaamu eggaali awo ayina kulaba okola ne shower naye ne tata wabadde omulabe ennaku zino nemulendo Haji tebamutegeera bulungi yagamba bugambe kale ng'agamba zimu yagamba ne bwe twakola fera agamba baneze njagala nnyo okulaba taata ng'ali n'abaana because ebiseera ebisinga bataata beefuula nnyo busy tebalina budde obwo kati balaba bazina banyumya baseka mutwala eno ze binsanyusalaga naye nze kizibu kyokka kye nnina like waba alina emboozi gyanyumya aliwo emboozi emu gye mbasaagala anyumiza oyo omwana oyo kati ngene y'amabi neeyo biki just mama bulyo ne bayomba wabadde obiraba kati like simanyi waliwo obuzibu awo oba nze nange saabitegere kwanza saategedde lwaki abantu bayombi first of all ekyannumye mu byonna kazibu mukwano gwange naye taata wa shawa byakola byenkola ate nange nina abaana naye nze tampabulangako kitegeeza nze ayagala baana bange bakole ki nze ayagala nswalire ddala mu baana naye mu byonna kazibu yabadde mutuufu ku byayogedde mu kiseera ekikyamu taata wa shawa yabadde mukyamu ku byakola mu kiseera ekituufu okitegeera kiringa bw'olaba shawa yakutte taata we n'amusika n'amukuba mu mwala n'omutwe ne gufuna enkovu ng'amutaasa emmotoka yabadde jjo mutomera kye yakoze kyabadde kikyamu musika n'amusuula mu mwala but yadde amutaasa emmotoka okukola ki kiringa bw'onoobeera omuntu afiiriddwe omwana we wakuziikibwa leero nga nnya naye alina amubanja ssente yamusuubiza nga nnya musajja najja namugaa nga kitalo naye akasente waŋŋamba leero nga nnya ko oli nti oli musiru omwana wange ali mu ddiiro manja ssente ono abanja ssente mutuufu kuba baamugamba leero naye akaba abanjiza mu kiseera ekikyamu mu kiseera ekiki noona amuzzeemu bubi naye obubi abumuddidde mu kiseera ekiki ekituufu kyemmanyi kyemmanyi mu byonna Haji Kazibu ekapo musajja hasola musajja abaddeko mu mbeera embi akimanyidde ddala bulungi mu bulamu teriyo muntu mwavu asobola kuuma kitiibwa ng'alabye wajja ekyokulya ne bamuyita ng'ali bwereere ajjamu engoyi agenda ajjewo ekyokulya wali bino byonna bye twogera ebyokkuuma ekitiibwa bijja tumaze kutereera okyagala kyegamba kakati omusajja ojja gamba nti famire alina abaana alina ki omuntu yenna omwavu abantu be balabika amaze kufuna ssente oba nga amaze kufa omuntu yenna buli w'obiribeera omwavu toba na bantu bo kitegeeza ki ebiseera by'omala nasaasira ng'oli mwavu oba toyina bantu bo omala kutereera abantu ne bakola ki eryo tebala nasaasira ne bw'ofulina obuzibu wano buli omu mulumba ayogera nti yasembye naawe naye nga bwe wakwogera nabo batono naye buli afa alaga nti nabadde naye jjo namukubirako luli nakola bwe nti ne batandika n'okuleeta n'abaana mbu obadde obaweerera ne bobadde ogenda okuyamba b'otabadde nabo nakye njagala okugamba abantu omuntu ng'afunye chance ekyusa obulamu oba omuntu nga mwavu ng'anoonya kuyitawo toyinza kumugamba nti oyina famire n'okweyambula aba asobola
kubanga ayagala kuyitawo anoonya kyakulya musajja wattu ate afunye chance obulamu bwe bukyuse bamutute ku ma TV atrendinze ku media tusabe Mungu kubanga byonna tubiraba kubanga musajja oyo bwaba yavudde mu kalina ne bakulaga ntata wa shawa yazimba kalina eri Matugga ne bakulaga ine edduuka eddene mu Kikuubo ng'ate yakola bino wakati omusajja omukulu asigamba nti anoonya kyakulya biki byali mu kukola omusajja ali mu kukola content olwaleero content a trending ali mu category kankubulire nasaasira nze ndi mulungi nnyo mu kwogera eby'amagezi era olwobyogera ne tutya mulungi nnyo nate wala woovaako ate era ndi mulungi nnyo mu kwogera eby'ekisiru but ensi ya social media gye tuliko n'ensi ya TikTok n'ensi ya YouTube gye tuliko leero emboozi zeeyagala zeezo oyo tazoogera mu kamera nti aba azaagala kyekiyisawo vidiyo mu mulaba trendinge kati emboozi gwe gy'oyagala anyumye ey'ekikopuleeti simanyi ejja mu mwana we amubuulirire nti bw'ozuuka ku makya engato bagikuba eddagala sooka ogende ku musaala osaaleko tobba abantu kola bw'oti singa mwamutegedde ayina kunyumya amabina ge nti omusajja omukulu ekimwogeza amabina efuuke topiki kyova olaba ne Aji singa yavuddeyo n'asiima emirimu ono gy'akola era tebyalitambudde bandimulese emboozi ya Aji ekoze ku social media Aji byayogedde n'ebyamwanukuddwa ye social media bwetyo bwetambula ku bonna tewali mubi bonna tewali mukyamu gw'oyinza kunenya oli yabadde mutuufu naye kyeyerabiddemu kimu kuba musajja mugezi mumanyi kazibe kapa omusajja mugezi nnyo kyeyerabiddemu kimu kyokka omuntu atalina kyalina toyinza muwabula kuuma kitiibwa omuntu eyasuze enjala bamuyise yeyambula engoye zonna ajjewo emmere gwe omugamba otya nti oswazizza nnyo abaana b'omusajja gwe naye ng'amaze wiiki talya olw'okuba balabye olusolo lwe nga lwewuuba n'ajjawo omunwe gwa lumonda agulye kakati kogende nti yaswaza ng'enjala egenda kumutta okyagala kyengugamba so Aji sijja kumunenya ate n'abantu abalumba Aji Kazibwe Kapo olw'ebintu eby'omunda eby'obufuzi bye bamulumbiramu waliwo abamulumba olw'ensonga zaabwe endala temumuvuguma temumukuba ko tukyamwetaaga bingi byatusomesezza ebikyusiza obulamu bw'abantu ate bwe munaamulumba ne mumalamu amaanyi ate ajja kukendeeza ki ajja kukendeeza content ajja kuva ku mulamwa but kyenzukiriza abantu bonna abali eyo ng'olina talent yonna ey'enjawulo njagala mukimanye kozesa talent yo oyitewo abantu bonna be banaakugamba nti banaakulaba batya essaawa eno nandawo ya munda togirina omukazi oli eyo nga neeza paadi essaawa eno onoonya azikuwa ne zibula omukazi oli eyo nga n'ekyokulya enkya tokirina kyokka n'ovaayo ng'okwambala obukete oba ebigambo obyo bye bikuyisaawo oli n'agamba nti abafamire ye bali luddawa ng'oli mu mbeera gy'oli bali luddawa ng'obonaabona abafamire bali luddawa ne famire twasigaza mannya oli yakugambye nazaala abaana 36 yakugambye nazaala abaana 36 embeera gy'alimu n'ebyali mu kukola sooka onenye abaana abaana 5 mu mmeka abaana 5 mu bana abo wandigambye nti abaana obutafaayo abaana obutafaayo tata wabwe yandibadde ali bwati ne bwati singa teratambula bati ate muzeeyi sikkiriza kitone kye butavaayo ayina talenti ye ey'okwogera kino kyakola leero ne bwe yandibadde the billionaire asali ndo kikola kubanga ayina talenti yakyo kaajolese mukama aba asazeewo ajolese kati okyegeera ajolese kati omuntu osobola omusooka ku bukadde 10 n'akusooka ku bukadde 100 abantu bonna abali obubi bwe balaba abali obulungi balowooza abali obulungi bakozesa obwongo bungi otuuka gye bali era balowooza nti abali obulungi baabaleka nnyo okyegeera naye just omuntu ali obulungi gwe weegomba kyakusinga kiri kimu oluggi lwe lwaggulwawo naye n'olwo weeruli ng'ate luggule ye olwo lwe lwakola ki
Olunaku naawe lwogenda okuggulawo oluggi ojja kumuyitako oba omwenkana nti mu nsi olina kukuuma kusaba Katonda kuggulirawo nzigi mu nsi olina kusaba Doreen olina kusaba nnyo mu nsi muno weezuule n'abantu bamanyi okwezuula kyeki naye tebamanyi gwe okwezuula omanyi kyeki bannyumizaako awo naye maama ebimu bitiisa mwali mulimu n'okugira nga mulimu n'okunaaba bino ebintu byammwe ebyo sikirabita ebintu by'Abaganda I think Katonda yatonda bino ebigundi bino naye gwe tonaabangako ku ddagala togendangako mu ssabo njogera mazima ettutumu ly'olina ggoyinza okuba toli mu mbuga sigenda ku musabo simanyi oba mami yannaaza ki nze simanyi nakumanya bye yannaaza mu buto naye binoza bikyogero tolina musale gwonna okuliko kale kyebalite waliwo abantu benalaba nga nsoma nga balina enkovukovu biki nebanga muno baba bateekamu eddagala kituufu waliwo abantu bebatangira naye Katonda bagamba mbulina kunaaba n'abako mbulwako ffe tubitya bonabako like okay bakayaya noba amadagala g'emikisa ago mbu si mabi naye ndoza abamu tetugamanyi balina ekino kye bateeka mu bantu omuntu abonaabona olaba abantu banaatera kubagamba nti okukola kya sitaani batandike na butavaka kubanga abaddugavu balina bye babateeka balina mentality gye bayingiza abaddugavu mu bwongo kati oli ajja kujja agambe nti tokola yo sitaani bantu bafiire enjala mu nnyumba kubanga lwaki abantu bakyawa obujjajja bwabwe lwaki abantu bakyawa embuga ekyakyaya abantu embuga obusungu obwakozesebwanga bamandwa abalaaninga embuga obusungu bwakozesanga okuzza omuliro okutirimbula abantu Doreen Asasira n'agenda aloge Kasuku bamutte bamusiraanyi otegera tegamba naye ng'ate Doreen Asasira waaliwo chance amaanyi agatta Kasuku gayambeeyo abeere bulungi otegeera nga wala abatoyiza agenda ku muzikiti gamba imaamu nti njagala gundi afe munsabireko dduwa toyiza genda mu kyakyo ogambe pasita nti nyambo osabire gundi afe otegeera kakati okweganga tekuliimu sitaani yenna okwetangira ababi guli muddo gwe mukozesa naagukozesa muntu abantu gaba Mukama yabitonda wabula abantu balina ekintu kye baagula kyokugenda musabo bogenze kutta gundi obogenze kusiranya gundi abantu bali mukuwona buno omuntu n'akola bunaku nga tafuna naye ng'atunula kyokka ate n'alwala ne bamutwala mu ssabo n'omubuuza ekyaggaana okwezuula lulinga okyalimu agenyeenya kyali ki osumbuwa abantu omuntu obeera okola otya emyaka 3 nga tolina ky'olina okola otya emyaka 2 nga tolwadde tebakusibye tolina ky'obadde kyonna tofunangako naku accident bunaku okera n'ogenda n'okola n'oyingira mu akedi n'okola n'oyingira mu kikubo n'okola n'oyingira mu wino n'okola naye nga tolina kantu konna mu nsi abalina balina emikono ena abalina bakusinga ki buli muntu yenna ali obulungi mu nsi buli tuulu gy'alina njirina lwaki nze ndi bubi okyagala kyagamba n'empewo z'eki kati waliwo omuntu eyafudde mu enjovu gwe yatomera bambi erinnya ndyerabidde abaafuna accident eyo enjovu simanya batomera enjovu biki juzi yakafa kati waliwo yabadde avuddeyo ku social media nabalabyekawo simanya babituufu waliwo n'omulala eyafa bw'atyo mu accident n'omulala accident kati noono accident ne bagamba mbu mutera bagamba simanya mbu mugire empewo z'ekika kati ngamba kataba byebiki anti kati tangira empewo z'ekika waliwo ensobi abantu gye bakola kiri wano omanyi waliwo ebikisinga otusiraanya mu nsi n'okufa ebiseera ebisinga tulwana entalo ezitali zaffe emizimu gy'okufa ne gitwambala oba egy'okusiraana osanga omuntu nga ali ku ttaka eryewaabwe erikayaniddwa nga nekitaawe eryo eryamussa ne jjajjaawe eryo eryamussa waliwo n'abakazi ab'emyaka 6 abagamba nti ettaka lyaffe gwe waasa tuweereega nabo kubanga ofunyemu ku buki gw'owaayo sente bagende mu kkooti gw'owaayo sente abasirikale bakuuma ettaka gw'owaayo buli kimu
kutegeera obusobozi bw'olina n'amaanyi gw'oteeka kuli ettaka gakumala bulungi okukola ebibyo eby'abaana bo oyambadde omuzimu gw'okufa oyingiridde eddogo eritali liryo otegera kye ŋŋamba abantu balina okumanya entalo ze balwana entalo ezaabwe nowenda bagamba nange ettaka lyawo twalivaako abantu bonna boolaba basinga okufa mu mbeera etategeerekeka abamu balogebwa ku mirimu kituufu olina amuleetera eddagala abalala balwanya entalo ezitali zaabwe nojja n'opangisa edduuka ewantu nga wasangawo munno ng'akola n'okola kyonna ekisoboka landiroodi amugyewo obutolo gaziwe naye alina abaana wamma nkutegedde naye alina abaana nkutegedde kyogamba bangi babikola mu kibuga bye bibasa oli n'omusanga nga bambi yateeka wali akaddaala naye nogaa landlord awo nawo njagalawo ateekawo byange abalala bali mu akeedi bayiwa emaali mu kkubo ali mu akeedi n'addira ebintu n'abiyiwa mu lukuubo ng'abantu basobola kutambula kweyongerayo eri nga tosobola yitawo naye ettima lwaki gwe tolowooza nti ekikukosa kikosa n'oli mwenna muli bantu otegeera nti ekisiraani omwoyo gw'okufa n'ogw'obwavu guli mu kulwana ntalo zitali zaffe tuli baavu kubanga twebaka ku bantu abakyamu tuli baavu twakosa abantu abakyamu mu byosaba Katonda mu byonna musaba akutangira ababi baleme kusisinkana mu bino byokola bino byonna byotava mu kantu woligwira ku muntu nga bwakutunulira ofa ku olwo omuleete ku seeti era si gwe oliba omuleese bino byotava mu kantu era omuntu wali kuyira eddagala olibuuke likusiraanyi wabula mu byonna ffenna tetumanyi basawo batuufu gye bali wabula tuliwo lwa Mungu tutangira ababi butamanya gye tuli naye tetulina maanyi nga tulogeddwa tetulina maanyi ng'empewo zitulumbye tetugalina naye Katonda tumusaba buli lukya ababi abagobere wala Mungu waba akuwadde akasente nasaasira guli abaana bo poloti 5 ku 10 materewo akayumba seti ng'omulimu gwo abaana bo balyeyuza nga beeyuliza ku bya nyaabwe kyabulabe nnyo abaana bo okweyuza nga beeyuliza ku bya kitaawe bya jjajjaabwe jjajjaawe yazaala abaana baganda bo balina interest mu ttaka eryo okusinga abazzukulu gwe boozaala balinawo n'amaanyi mangi kati ekitusiraanya mu bulamu yadde enkyambaza ttaka ne buli muntu amanye waliwo n'oli ayingirira obufumbo bw'oli notta abaana b'oli biraba n'ekyo weekiri obatta abaana b'oli oba obasiraanya n'ekyo weekiri nalabyeko akantu wano nga katambula akoona omukyala omuyimbi yani Joanita Kawalya bwe yagambye nti ye tasobola kulabirira baana musajja bazadde ku bbali tasobola kulabirira baana bazadde ku bbali lwakuba omusajja we bazadde ku bbali tasobola bakiriza kuyingira balabirira sitera nnyo kujajinga vidiyo gye sitalabye ku YouTube n'enkoma ku ya TikTok but okujajingako ku ekyo ekya TikTok yagambye tasobola kulabirira baana batazaala era banja bakazi abamu babyogera biraba bagamba mbu omusajja bw'obaka baya osazeewo okwenda eyo yendera eyo abaana balabirira eyo tobaleeta mu nnyumba yange wadde bayiyo kale naye tobaleeta sigenda balabirira nze ngenda kulabira betuzadde mpozi bensanze mu maka omwo nga bw'oba olinabo obadde n'ababiri n'enzija abo it's okay naye mbu tumaze emyaka emeka 2 3 4 5 6 10 mbozaddeyo obwana bulesi butakijja soboka anti tojja bayi kya mirundi mingi ekisookera ddala omukyala yenna ali mu bufumbo ayina okusomoozebwa kwagumira kwa mirundi ng'ena okusomoozebwa okusooka asobola okufuuka nnamwandu essaawa yonna kituufu okusomoozebwa okwokubiri bawa asobola okwavuwala ne batasigaza yadde 10 ng'ate balina abaana okusomoozebwa okwokusatu omusajja essaawa yonna asobola okuzaala ebweru ekyo buli mukazi yenna omufumbo aba akirinda bati ekitusumbuwa kiikino
kyatatangaazizza bulungi. Nze sisobola kwagala mukazi na mwana yo gwe yazaala bbali n'embeera nabaawaka. Sisobola. Gwe tosobola ng'omusajja. Ng'omusajja. Okay. Naye ate omukazi yaŋŋamba nti nazaalayo omwana ali ne kitaawe. Gwe n'okimanya nti gyali eyo. Gyali nani? Ne taata we. Omukazi y'omu aŋŋambye nti taata w'omwana wange afudde. Okay. Taata w'omwana wange akoze eki? Afudde. Naye taata w'omwana tabadde na mukazi waka. Mugobya omwana? Tasobola. Ekiba kiyita immunity. Immunity? Ak'obuntu. Obuntu, maybe sympathy? Toyogera luzungu lungi. Empathy? Kikyo twogeddeko kimala. Tosonkola bintu. Okyegedde? Omukazi humanity. All right. Humanity. Oyagadde kundabisa. Immunity. Kakati. Onkutegedde. Omukazi aŋŋambye. Yes. Ninayo omwana. Era muwasizza. Baawe yalina omwana oyo. Baawe bamusibye emyaka 15. Bamusalidde. Omwana mugoba waka. Tuddayo ku kiyabadde ayogerako omukyala Joanita Kawalya. Omusajja azadde abaana ebweru. Kesi ezisinga okulabibwa ku baana b'ebweru abakazi babatusuulira ku mirimu. Naye bwe mpulira mu gate. Omukazi najja n'akwata abaana n'abasuula ku mulimu. Owulira? Abaana abo gw'oli mukazi muzadde oli mufumbo. Obagobe? Twagala kumanya owabulemu ku bakazi banno. Kubanga waliwo information ezitambula ku social media nenga zigenda kuleeta obuzibu. Eriyo omukyala ali mu kulabirira abaana babba. Yerabye obutambi ng'obwo. Emmeme yakyuse. Eriyo abantu abaakula n'abazadde abatabazaala. Naye nga babakuza bulungi ne bafuuka abantu. Bawulira batya statement ng'ezo. Kakati omukazi azza asudde abaana ku mulimu. Omukazi abagobe tajja kulabira abaana batazaala. Tobayingiza mu nju. Abagobe. Kale omukazi muzaddemu abaana 2. Afudde. Babadde babeera Ntebe. Bateekewa. Mbadde mbalabirira abadde ne maid. Afudde. Omukazi mwinamu abaana 2. Mulwadde ali bubi ali mulago. Omukazi abaana abangobye oba abasigazi. Kankubulire nasaasira. Omwana yenna abanga si wuwo ng'akyali muto. Omwana yenna bw'amala okukula Mungu n'amuwa ssente abawuwo. Abaana be tuzadde nga baffe. Kye tubanoonyaamu buyambi. Ffenna ne baba mugagga ne baba mwavu. Omugagga anoonya buyambi ku mwana amanejinga emmaali ye. Abapangisa b'egindi, wooteri y'egindi. N'omwavu anoonya omwana amuyambe ku ssukaali n'okumujjanjaba. Ekyennaku ne boozadde mu ndaayo basobola okulema okukolera ebyo. Botazaala ne bakola ki? Ne bakuyamba kituufu. Kakati waliwo ogamba nti mukulanye tokyazaala. Temusobola kufuna mukozi alabirire baana abo. Kubanga abaana abo babbaawo. Ate abaana abo baganda b'abaana bo. Naawe oba nnyaabwe. Okitegeera nti tugezeeko gamba abantu mu bufumbo engeri gye basobola okumanejinga ebisoomooza kubanga bibaddewo. Kiguddewo. Okimanejinza otya? Abakazi bangi bali mu kubonaabona ng'ensobi ezibabonyaabonya kugoba baana abo ate Mungu bye yasizaako riziki. Abaana bangi abaana bo nga bali bubi, abaana 6 bali bubi, abooli 3 be yazaala ebbali be baagaggawala. Abooli nga tosobola kukwatagana nabo ono olw'olugero oluliwo wakati bwe baakula. Kankubuulire, omukazi asooka namba 1 ne waba mwavu atya nga namba 2 mugagga atya. Namba 1 ayina amaanyi mangi ku nkuza y'abaana kubanga namba 1 bw'ateekawo okugatta abaana kubaawo, bw'atateekawo kubagatta tekubaawo. Namba 2 talina buyinza bugatta abaana mu bufumbo. Ekyo gamba nti ne bw'obanga oli namba 2 ng'osula Muyenga ng'omukazi namba 1 ali Masaka, omusajja gye yamussa mu kyalo.
notateekawo mbeera abaana ebawummula emuyenga bajje Masaka bakula beesosola bakula n'obwebolereze. Njagala abantu bonna mukimanye nti obufumbo tebabunoonyezaamu ssanyu. Kazibwe Kapo yakyogerako naga nti obufumbo emirembe kugyetoolako yakirambika bulungi. Okitegeera buli wolibeera omuzadde naffe tukuze. Omusajja aweze emyaka 5 ng'alina muzzukulu we gwaweerera. Akikola lwakwagala. Takikola lwakwagala. So information yo teyabadde mbi. Ate kati Kabaya bwemba kati nga ndaba omukazi aganye ati mumugamba mbagala nnyo emirembe nga toyagala ntalo. Ng'olinayo muganda wo kale omuwala oba maama wo katugaye bugambi lwaki tuwatwala eno gamba wayi ku lw'emirembe gamba twalera abaana nja kubanga mbaweereza ssente nga waliwo abakazi abagaana nanti buli wenzaala omwana buli wenzaala omwana aba afuuse nze. Ekituufu naawe kimanyi omwana gwe wazaala gwe nakusanga naye sisobola mwogerako bubi n'oba na mirembe. Okitegeera kati bali abaana boyogerako yenze kyegambo kyegeera bwe tuba tuli mukwano nenkwata emitwalo 4 nga gaweereze maama owuwo mpadde gwe bwe ngena nengula gomesi zange nkimanyi ogenda mu kyalo kulya isto bayidi negamba zimpeere maama mpaddani kubanga maama ye gwe kati abaana benzadde yenze kakati gwe bw'oteekawo embeera y'abaana benzadde ebweru nti tebali supposed kujja wano kitegeeza otaddewo olutalo wakati wange naawe oyogedde ekya muganda wange owa maama bw'eba ye option ne bwe ŋŋamba nti abaana kambatwale wa muganda wange nga nkigamba gwe mukazi wange how you feel? Ninayo abaana 2 oba omu nyaabwe mulwadde muyi oba afudde. Abakazi bangi bannamba 2 betuzaddemu abaana oba abakazi bangi betuzaddemu abaana nga badda ku mwenge bali ku kyalo ne bakugamba olina kuyenaga nti nno abaana b'essaawa yonna bajja kukubira nti ennyumba eyidde eweddewo ayingira bukya adde atamidde abaana basiba njala balumira omwo mu nnyumba. Okyagala kyegamba abasajja gye bali abali mu mbeera eyo ng'ali bulungi eka buli kimu weekiri amaka weegali nga yazaala mukazi abaana kuva Mande paka Sande ayingira 9-10 kosa n'okwambala obubi mu baana ekimuyitirirako. Kale abo nyinza obutaba kujjaako kubanga oba oyagala abaana bo naye waliwo embeera omukazi waatuuka ng'abaana bamuyinze. Njogedde ebintu 3 ekisooka obukulu mu byonna omukazi okulwala nabeera mu mbeera embi oba omukazi okufa. Nenkubuuza abaana bano oyagala mbateekewa era tugenda kubeera tutya n'emirembe mu bufumbo ng'abaana bange bali mu mbeera eyo. Tegeeza batonjagala nange n'abasajja bangi abasajja bangi ng'omukazi amulaze omwana wange embeera gy'alimu si nnungi. Abakazi bangi abali mu maka nga Doni tasobola kwatula nti omwana muleete wano naye n'akozesa ebigambo ebikulaga nti omwana we embeera gy'alimu si nnungi. Omukazi n'akulaga nti omwana wange baŋŋambye mulwadde ali bubi tewali amuliko simanyi na bwe ŋŋenda kukola. Omukazi n'akikugamba omulinamu abaana 4 oba bameka? 3. Omukazi n'akira n'agamba taata bugundi omanyi nti okimanyi omwana mu wiiki agenda kusomera emirundi nga2 teri amufaako teri amuzuukusa abikugamba ezo zonna sayini ezikulaga nti omwana wange njagala kubeerako naye wano ne tajja kukyatula. Omukazi n'agamba nti omanyi zino engatto ze twagula ze naweereza omwana nti tebaazimuwa. Obubonabonero bukulaga nti omwana we gyali akola ki? Bw'obasanga omukyala n'omufunamu emirembe muleke abeere n'omwana we busobozi bwe bubaawo muleke abeere n'omwana we. Ate naawe omukazi omusajja bw'aba alina abaana yakukuta nabo oba yabakugamba ne wabaawo obuzibu naye bw'olaba maama waabwe afudde oba mulwadde ali bubi oba atambudde noyinza okuba kulinamu abaana 2 olina obutakanya ne famire yo enkyo ogenda Canada omulimu guyiseemu. Ongambye ngenda kutambula omulimu guyiseemu mazima ddala. Omukazi ono waawaka ngobya abaana bano tebalikula ne bafuuka abantu. So kyabadde buli mbuzi ku nkondo yaayo bakikozesa naye enkondo esobola ovaawo.
Kituufu. Enkondo busobola okukyanga evuddewo. So simunenyeza sivodde bye yayogedde naye ngezezzaako okulaga nti ayina ke yabuzeemu okulambika kubanga Joanita mukyala mutima gwe mulungi muyimbi mulungi nebbanga lyamazeemu indasitule ddene ate bina tosobola byogera lumu n'obimalayo ku seeti yabuzeemu akantu kamu sisobola kubeera n'abaana ba musajja okuggyako nga waliwo embeera tegera tokireeta lumu tegedde. Okay. Waliwo ani omulala awo tenge kana akaana bambi akalina amasa manene biki ne katukiikirira tenge wadde okalaba katuna ebyadde bitambula awo ku bintu byakoze bena talina kyalina diru zona zabadde akola katuna bali bweru alina abazungu alina abayindi alina maani yaliko ne talina kyalina. Kati twade tugamba kyekyabaawo yalina accounts accounts tuziraba YouTube ebadde kimanye badde musasala nji kwanga gundi videos nga zikola bulungi twagamba nti manager ogwasoose tukaba manager nga tisibangu era munende tutandikirawo ba manager yagaza okutuula nga atuwasaidie ntugamba wale kitakwatagana kumbe ne muzeeyi Tata yali ako kusente. Tata yali asente. Bamubuuza ku live jjo. Eya Bruno ke. Ne bamubuuza wakali akosente nga mmeka. Estimation. Estimation mu Luganda bye kisimanyi. Eki? Estimation mu Luganda like. Estimation kitegeeza mmeka. Ojjako wakali ako. Nale wa Luganda sirutegeera. Kale bwe kirowooza ko like wakali anga sente mmeka like totally exact ng'ogamba n'agamba milioni ngana. Kati milioni anajjukira kati kuluko waliwo obulala obuddirudiru buno obubadde kujja musajja n'agamba ate buli mwezi omuvubuka manager aga buli mwezi mbadde era muwa nefuna dola 2 muwa mulerera muwa ne bamubuuza muzeeyi sente zaalagawo anti kakati omanyi n'abaana 8 kati abaana 8 ate kakati nze ngenda balabira ntya abaana 8 batengetenge baganda be baana babuuka si batengetenge kakati no baganda bo bero byadde bingi ne kati ne kizuula bambi akaana ne kagamba ne bamubuuza tata yali akugambyeko ko nagamba oluusi kati ne kirezero kyatwewunyisiza abantu bati bagala muwa basalo manyi bino byokusomera obwereere kuti kwa mwana bagabe banage superstar nga tosobola kukwata ko sente n'ogamba mbuka muwerere kale ogamba asula bubi ku sente milioni 4 kale gwe zojjukira nkimanyi wali endala katosobola kukwata ko kakadde kamu bamitwalo 9 n'ogamba kakamugulire bambi superstar banga tumugulire ku kitanda omufaliso asula bubi lwaki talina nango n'essimu bwamusondedde busondezi ne bagamba waisa itakwaraga kati nga nyanga kubuuza ekisooka nina okulabirira abazadde bange kintu ekyo buli omu alina engeri gyakirabamu like waliwo kyenjagala okulowoozako nina kyatteeka okulabira muzadde wange ekisooka ekyokubiri muzeeyo okugana omuzeeyi ng'alinga alwanisa omwana alinga talaba muno future yo kale ndooza ye yagamba eno investment future y'omwana kubanga bakugambye kale tutegetegedde oli busiraamu omwana bagenda muwa basary agenda somero eno tekitegeeza nti nagenda va mu busiraamu tata mbuyagaanyi sente eziriwa tetumanyi kakati no bannange butasoma kukulira mu bunaku mukama asonyiwe naye kukulira kale mu bwavu kiki ekyo kubanga ze tata yanyiiziza n'ekita nengamba kankyesonyiwe ekizibu ekiri mu kino mu byonna taata yakotogedde future y'omwana anti kubanga bw'aba yali afunyeko milioni 4 nezisukkamu ye zajjukira tengetenge ali myaka emeka bambi bakali mwemeka ya milioni 4 tengetenge ne waba ina investment ya milioni 4 ngeri manya ga tengetenge aligenda okukula ng'omusajja ng'entandikwa agirina kituufu kakati yadde tengetenge abadde alina buwumbi bagamba tezifudda dda naki na lusoggo olusoggo olwo lukwatiddwa bubi ffenna tukkiriza nti tengetenge sente ezoogerebwa sizabadde alina okufuna kituufu but olusoggo luliwa tezifudda dda naki na lusoggo taata akutte bubi olusoggo awo nno wensabira
ministry chebe etwala bannabitone mu government. Waliwo ba youth ey'abaana, waliwo yaba youth. Bannabitone bye bano. N'abatone ba arts. Bana atuwawula. Wetaaga etteeka erifuga bannabitone abato kubanga omwana omuto ng'alimu talent aba ali mu kukola. Omwana omuto ng'alina talent aba akola ki? Ministry wa youth yalina obiyingira. Okyegera kati ministry ya youth tusaba bateekewo etteeka mu byonna erirambika talent y'abaana abato emitendera omuntu gy'alina okuyitamu ng'abakozesa. Kisooka kyenjagala kikolebwe mu bino byonna okuteekawo nti omwana omuto ali mu myaka egyo gyatengetenge bangi bazze ba baby glory y'abaani abaana abo abato ekisooka wabeewo etteeka eribafuga ng'okumukozesa alina okugulirwawo akawunti ekyokubiri akawunti eyo erina okuba fixed akawunti okyegeera balambike engeri gy'anaakola ki bateekewo n'abakuza ku akawunti eyo oba egguliddwawo nga teri fixed naye omwana omuto bayise etteeka nti waggulibwewo akawunti ate nga kuliko basignatory balina okusayininga ssente ezo okuvaayo nga basoba mu 5 oba 5 oba 4 okitegeera basobola okuwa taata maama n'abalala oba ne manager we nga naye ali kuki lwaki nti bwe ziba nga ssente za fees ziveeyo bwe kuba nga ssente za kumuguliramu kintu kyebala biso omuyamba mu myaka gy'alimu kimugulirwe mu mateeka kubanga bannabitone bangi baviiriddemu awo olw'okukozesa ebitone byabwe bakadde baabwe ne balowooza nti bigenda okugolola ensobi zaabwe. Kati muzeeyi yakwata ssente z'omwana nti alina baganda be 8 tenge talina baana abaana gwe wabeezaalira. Ekyokubiri tenge mukama yamuwa omukisa mu kitone kye n'afunamu miliyoni 4 ezo z'ogamba ze wafuna. Tenge ku myaka gye yali asookola omulimu afune miliyoni 4 kyogamba gwe taata tewandiweredde baana bo 8 ogwo omulimu wali ogumusuubiramu ku myaka 6 gy'alina. Okitegeera ate bamubuuza kakati singa tenge teyafuna kale mbikise ejo miliyoni 4 waziteekawa ti gavumenti ereeta etteeka lino ery'abaana batono kubanga ligenda kuba kkiriya. Ekisooka teri mwana wa myaka 10 gwe bakozesa era bamugambye child labor otegera teri mwana wa myaka 10 gwe bakozesa kati gavumenti ebeere kkiriya nti bannabitone omwana yenna alina talenti nga tannaweza myaka gyesalira 18 okumukozesa oteekeddwa okuyita ku mateeka bwe gati okumugulirawo akawunti etteeka eriraga contract gy'olina naye n'akawunti ng'eriko basignatory abasoba mu 5 bw'aba alina maama we abeereko kitaawe abeereko gwe yamuwa omulimu obeereko n'abalala 2 abalina okugirayo ssente ensonga eziyamba omwana oyo pasono era wabengawo obuwandiiko obulaga ssente twagala miliyoni 2 ku akawunti zigenda kukola kino woofiisi yaani erina otunulamu ekyo gavumenti ebyo byonna ebiteekewo okukuuma bannabitone ekitali ekyo kubanga abaana bano bannabitone bava mu famire enjavu chansi gyafunye omwana ono abadde afunye chansi okubeera omugagga abanaye babeeko obulungi kyokka kitaawe akozesezza omukisa gw'omwana omuto agolola ensobi ze n'ennyumba yalaze etannaggwa ennyumba tenagwa yalaze etannaggwa ekyo kye ŋŋamba abazadde omwana tagenda kusonyiwa ow'emyaka 6 ng'okutta ekitone kyafunye omwana oyo aliwulira atya nti wali emiliyoni ze 10 mu 2 ng'akiwulira 245 olaba kati bye bamugambye bw'anaakula obulungi agenda kiwulira atya because twagala tegete ng'oli era bamugambye katumanyi twagala oli obayi katogenze n'okulaakulama wadde okyali ggwe okuddamu okuvaayo okufuna deals ziri bw'obanga gwe mutaata wa tengetenge obanga olina omwana alina ekitone lwaki tolya ku magoba g'omwana wo ate n'olya kapito kubanga nkyasobola okugula poloti ya bukadde 3 n'enzimbako ennyumba ya bukadde 6 n'enzijanga awo emitwalo 8 buli mwezi okuyamba baganda batengetenge bati property ya tengetenge lwaki ate nkwata kiri kyo kyonna kisaanyeewo kakati yogamba taata bw'aba yali akuba buloka bw'aba yali asiika chapati n'omwana zayagala amusiise atandike nina obulumi nti tengetenge kye tubadde tumulabamu si kyakola kyali naye ekyo nyinza okiteekako obunafu bw'abamanager
ne manager obutafaayo kubanga tenge singa Abitex yali promoter we tenge yandibadde mugagga kubanga Abitex musajja mugezi tenge singa gundi ono yali promoter Jeff Chiwa tenge yandibadde musajja mugagga naye bakwata manager Vagrant nga naye bambi muvubuka muto kuba namulabye mwana muto nagamba naye yagamba yagenda okulaba nga ayinamu ekitono ono nagamba najajamya tenge kituufu omwana sente teyazifuna nnyingi nga bwe mulowooza nga manager bati teyafuna kuwabulwa ngeri ki gye bayinza kukwata mu talent eno kubanga talent ebadde esobola okuba nga essaawa eno abaana abo baliwasa $1 million 10 singa baaliko omuntu omugezi nakola ki kaka tukkirize omukisa gwayita mu ngalo naye tezifudda dda naki na lusoggo omuggo bwe guseera mu nfirigo ogugwa mu butuuliro kyetubuuza olusoggo lwa tenge luliwa olusoggo kubanga tenge ne bw'aba alina ploti ya $10 million jjukira buli mwaka ettaka lyeyongera nga gye batulaga tijafunye ku TikTok ekyo kinene ku myaka gyalina bamugambye tewali yadde ttaka tewali ettaka tewali yadde ekintu ky'omwana kyonna tugamba simanya mbu abaana 8 mbu simanya mbu ate nazimba n'ennyumba tenaggwa ate mulaba wabeera ate bitukwatirako wawaasula nze doni sigenda kukoowa kulaajanira gavumenti ekyuse etteeka ereete etteeka erigenda ofuga bannabitone abakyali abaana abato gavumenti nga tereese etteeka eryo bino byonna ne bye tunaasulawo nga twogera tugenda kuba tumenyekera bwereere kati nga tumaliza nze alina okulabirira omuzadde kubanga debate weeri kyatteeka kale bagamye ate botamulabirira togenda funa mikisa bala bagamba yakola ogugwe nange kati ndi mu haso zange nina family ate nzire ku ye omuzadde yenna omwana yenna tavunaanyizibwa si buvunaanyizibwa bwe kuyamba bakadde be okuyamba bakadde be kuba kwagala kwe era tekimunenyezebwa okyegeera tekimukola ki buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omuzadde okuzaala abaana b'onoosobola okulabirira okuzaala abaana b'opulaaningidde naye ebyensi bulijjo tuzaala nga tupulaaninze ne bigaana n'otandika okulomba eri omwana okyegeera naye nga omwana alina okuzannya loolo ye alabe nga naye ayamba abaana be kubanga ewa kitange tewabawa abaana bange wabawa jjajjaabwe ewange we w'abaana baki bange omwana okuyamba gwe nga nze abaana okunyamba nga kabaaya kitaabwe kwagala kwabwe era omuzadde omutuufu ne bw'aba alina ekizibu ng'ayagalayo $30 eraga nti mwana wange nsaba kunyamba ninamu obuzibu oba oyinamu akasente namu ekizibu kya $30 ndi mubadde oba njagala kugulayo ku mbuzi oba njagala kugulayo ku bibizi nunderundeko wano oba nina ebbanja erindi obubi ate era alondamu kituufu alondamu baakubira waliwo abakambwe omuzadde mulimu abatalina mulimu abatalina n'abatasobola kumuwa naye nga yabazaala kituufu omuzadde bw'aba tategese bw'okadde wanga totegese abaana nabo olina kubaako ngeri gy'obakwata obajjako ssente kubanga n'abaana balina ebizibu byabwe balina okutandikako ekiseera abaana bo kye balimu nammwe kye mwalimu ne mukikozesa bubi okitegeera oba Katonda yabagerera kubanga waliwo abazadde nga bali bubi naye nga tewali mbeera yajja n'ebasiraanya kubanga omuzadde yali obulungi n'asiraana abaana basigala bamuwa ekitiibwa omuzadde eyakola ddiiro ne bamubba sente ne zifa oba ne zifiira mu mirimu nga yasobola okwera abaana be ne basoma tebasobola muwa $50 omuzadde yali akutte ku ssente tasaba $20 kuba ssente abaazimanyi era abazadde bangi nga takyakola takyalina mulimu naye ng'aweerera abaana ne $10 million ng'alagira bulagizi oyo mwagala kitende oyo mwagala gundi ow'ekitende mukubire John ow'ekalyo mukubire Joani ow'egundi mukubire Henule ng'alagira kubanga ali abaddeko ne ssente n'abaana n'akola ki eriyo abazadde ng'ali bubi naye nga tewali lugero olulaga nti kino kye kyamuviirako okulemererwa
Bwe bali muzadde ng'oli eyo lwana okole. Yeah. Abaana beetegefu okusonyiwa nga luwe ekyakulemesa okulemererwa. Naye tebali willing kusonyiwa nga tobalaga nsonga lwaki walemererwa. Otegeera? Kati so omwana mumuleke, abaana mubaleke be muzadde kuba balina ebizibu byabwe ng'abantu, balina obuvunaanyizibwa bwabwe. Omwana bw'aba alina kyakuwadde weeyise engalo mu maaso. Si buvunaanyizibwa bwa mwana kuyamba mukadde we. Tweyanziza. Kati leero tulize na kindaba waati Hill State. Katono onerabize eddagala. Abantu mwenna abali eyo ng'olina ulcers. Ulcers. Eddagala lya ulcer ndiyina lye lya mitwalo. Tuzoogere sente. Zoogere. Lya mitwalo 10 zokka, ulcers ziwona mu ssaawa 12 ne zisirika. Ne zisirikera oba olinayo omuntu ng'alina ulcer, gwe nja kukuwa lya bwereere. Nesaddiramu ddala. Teziddamu ne oba nga wali onywa whisky n'omuvaako. Teziddamu. Ne bw'oba olina ekikeeto, ofuluma musaayi, tokyalya matooke. Ebyo byonna ulcers tezisobola tosobola kuddamu kuziwulira obulamu bwo bwonna. Nkubiraako ennamba yange eri 0758 92 70 09 oba genda ku TikTok page teekamu Kojja Kabaaya. Akaunti yange erina abantu emitwalo 12. Etalina 12 oyo sinze ate nina akaunti emu. So tulina powder ne oil. Tulina ebintu bingi ebyamaanyi g'ekisajja. Abasajja bakozesa masturbation abali emitala w'amawanga. Size ya toniwa omanyi tekizibu nga size maka manyi abakazi bano omukazi buli stage gy'omutuusaako n'essanyu alengererawo ndala. Omukazi talina stage ya ssanyu watuuka n'amatira. Ate omusajja atuuka n'amatira, omusajja bw'amala okugaggawala nti obulirwa ggulo nja kwenyweranga bbiya wali nga wasiiba. Omukazi bw'omugulira emmoloka ayagala nnyumba nnungi, omugulira ennyumba ennungi ayagala mubeere mu kisenge obudde okukya. Bwe beera mu kisenge obudde okukya tayagala otambule, ayagala osiibaawo. Bw'osiibaawo ayagala mubeere nga munyumya. Bwe munyumya ayagala kugamba abeeraawo. Kakali kyabulabe ennyo byonna osobola okubikola mu maka naye okubulwa amaanyi g'ekisajja kintu kibi. Jangu be package y'amaanyi g'ekisajja abasajja bali Canada eyo. Canada maanyi gabaggwamu ne wano mu Uganda ali abavubuka bakozesa masturbation ne beeyonoona. Masturbation yo. Yonoonya abavubuka system. So munkubireko nja kubawa eddagala. Akantu kakyayongerwayo bakantu kakomyawo. Tumaliriza. Obadde oyagala maze oyagala sula wano. Ondeeta mpandiisa ebintu byange. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.